Here we go. Kino ky'ekijjulo ky'essaawa eno ku 98-7 emmere y'omwoyo gwo. Eky'amateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka, oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero, n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo, era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna bye wakoze mu mwoyo. Omwoyo gwakula buli kintu kyonna kiraba. Is a supernatural being, alina amaanyi agasinga g'omuntu. Kati asobola okuyingira mu nnabbi obulimba n'amuwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete, akugamba kweyambula kusiiga mafuta, okukakkananga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okulagula n'ayogera byonna ebikwatako, buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo na kino okimanyi essebo, kale weeyambule nkusiiga mafuta essebo. Naye akugambe nti ne bwayogeranga ebyenkana, ne bwakolanga ebyamagero, naye nga Katonda gwagamba okugoberera tomutegeera, tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98-7 emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomyewo mukwano oli ku 98-7 era nga oli mu programu yonno enganzi muwanguzi tawanika. Tulina omuwanguzi waffe olunaku olwaleero omukyala Sophie Wamukisa gwe tuli naye all the way from Manchester, naye tukyeyongera maaso nga sinaba mukomyawo Prosper Junior School Day and Boarding abatuusaako programu yaffe eno enganzi ddala, era nga basangibwawo ku kisaawe ky'ennabwerwawe basangibwa. Mukwano gwe ali mu kunoonya essomero gy'otwala omwana wo, njagala okubeerenga owenyunira essomero lino kubanga lisomesa, lina basomesa abalungi ddala ate nga abajjayo talanta z'abaana, endabirira n'endya nungi ddala, ate era nga bw'entambula balina vans ezitambuza abaana okuviira ddala ewaka ne zibatuusa ku ssomero ate n'okubazaayo. Abatandikira ddala okuviira ddala ku dekeya emyezi 6 egy'abaana, era nga babalabirira bulungi ebyokuzanyisa, era omwana wo nga bamukuddiza akawungeezi naawe n'omulabira ddala nti yes alabiriddwa bulungi. Abasomesa bakugu, environment yeeyo, ate era nga mu kaseera akatufaanana bwe kati bali mu kukola registration, bali mu kuwandiisa abaana. Ebisale by'essomero byakuteeseganya, abasomesa ojja basangayo, director ojja musanga ajja kubanga akwasaganya bulungi nnyo. Tukyeyongerayo maaso n'omuwanguzi waffe omukyala Sophie tugenda kubanga mukomyawo mu kaseera kafaako, naye nga teweerabira ate era nti ne Milex Fashion Designing and Training Institute essomero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu, abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo, basomeseza ddala abaana bwe batyo. Ate naawe omukyala asigala ewaka, naawe jangu mukwano oyigirizibwa omulimu ogwo ogw'omuto ogusobola okubeezaawo obulamu bwo bwonna ku Milex Fashion Design Training Institute. Basomesa okutunga uniforms, cultural wears nga gomesi, mushanana, kiyindi n'ebirala, bridal wear nazo bazitunga nga changing dresses, flower girl dresses, gowns etc. Ate era mwabakola intani mwagala kweyongera kuguka, ate era n'okumanya biki ddala ebikolebwa ku ground, nammwe basobola okubasuza. Abadde ne boarding, bw'obanga olina omwana wo weetaaga entambula tajja gisobola, asobola okubeera mu boarding, nenga n'abadde bonna baviira wamu. Eno no yessimu mwosobola okubanga obafunira, kubanga basangibwa ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe Nansana, era nga zino zessimu z'oteekeddwa okubanga okubako 075 oba 0
789 ye Milix Fashion Designing and Training Institute. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe tulina omukyala Sophie Wamukisa. Messages zibadde nnyingi nnyo nga zimwebaza olw'okuba nti recordinga buli nsonga yonna ebeera ku MCF radio. Sobodde kuzisoma ne mukyala Sophie njagala kugamba nti bannabweru abayita ku MCF radio 2016 bali basanyufu nnyo kuwuliza. Babadde batugamba nti obakoledde omulimu ogw'ettendo, nakyo nakitubuulirako engeri gy'okisobozesezza Mukama okusobozesa. Katweyongereyo maaso. Kakati tukomyewo tuze kunjuza maama twaddewo ennyo eruumu n'omwami naye ng'abaana bali bo baagenda waterere waabwe ne bagenda be baali bampadde okulera. Bulusigazza bameka? Sigazza abange olwo baali 5 abange. Bwemba n'abange tusula mu ruumu emu, ebintu bizibuwadde. Omwami bw'afuna ebizibu ku mirimu bamusiba, ogenda okulaba nga bagamba nti poliisi emukutte emututte bamugalidde, ng'ebintu bizibu nnyo. Nentandikaawo wali obutegeera obwo olwo sibutegeera ndozaako buloza nange ntandika bufuna obwennaku bwentandika obulaba olwo nentandika abantu babeerawo nga tebalina ddala mmere. Kati nayinanga mukulu wange bweyogerera eyo ng'alimalima obwogo bwawaka mu lujja nga bwe ŋŋenda ne neetikka yansimiranga obwogo n'asima ne lumonde ebirima awaka ng'ettaka siddene nnyo. Nansibira mu kakutiya ate nga ntambula kiro saagala kundaba. Nenteeka kakutiya kange ku mutwe, yali abeera esaidi za buto, nentambula nentuka ku luguudo ebweyogerere nenninya nengwa mu tawuni, nenkasa ku mutwe nemmala nenkwata ezenaakulabye nenkasa ku mutwe nentambula nentuuka e Bulange nengamba onoonyeza abaana kyakulya. Noonyeza abaana kyakulya. Omwami ng'ayinza okujja nga taleese, kati oluusi nga oba bamusibye tolina kyakkola. Oluusi abantu bagambye basudde ebintu byabwe mu mmotoka tebiriiwo. Waliwo bwe bamusiba nti oli yese emitwalo 5 mu mmotoka ne zibula, ne bamutwala ne bamusiba olwo nempere nemba kooti biki paka lwe yavaayo. Nempita mu mbeera eyo n'otambula n'akagatto ne kaggwawo, nze nali sibimanyi, nga tulimba ne taata ne tuyuza engatto n'atugulira empya. Nentandika okuwuliranga nga omanyi nga ebizibu bikuyitiriddeko, nempulira nga bayimbanga ewa Pasita Kayuwa, twali kumpi nawo. Neŋŋendanga naye nga bwe ŋŋenda nze ŋŋenda kuzina kuggwako nnaku yange nga nzina ku kusinza okwo. Bwe kuggwa nga ntula wabweru ku luguudo wane emmotoka we ziyita. Nnaku yali nnyingi. Bwe byaddangamu okkuba bannange nenzina nemmala nenfuluma wabweru bwe batandika okubuulira byonna ebyo bujulizi nga siwulira nga ntula wabweru. Naye lumu enkuba yajja neetonnya. Enkuba bw'etonnya nennemu okufuluma, ettendo bwe lyaggwa nga nina okubiwulira lwampaka nga bwe neggamye enkuba, ebintu ne binnyumira. Olwaddako nenkomawo nentula munda saafuluma nenzina babuulidde kimu eky'ekkumi biki olwo nsiika obucapati bwange naye bwe buddiba. Kuba taata waffe yali yatuyigiriza okufumba nga aleeta twayinanga waka buluda, bayiranga buluda buli lwakuna nga tufumba ne tuliisa abantu ne basoma edduwa ezo. Naye yatuleetanga abafumbi bonna. Waliwo omusajja yali musiiri ng'ajja naye n'atuyigiriza okufumba ng'afumba ku mikolo egyo. Walingawo abakyala abanubbi nga bagula nabo batuyigiriza okufumba ye tuve ku bino ebyekiganda bye tumanyi. Yagamba nga tamanyi olifumbirwawo oliragawa, nga ayita abantu bonna okutuyigiriza okufumba bamanyi okufumba, engeri gyalina ne restaurant nga nfumba chapati. Zabanga chapati nnungi naye nga zidiba ne bukomawo abaana ne babulya nga nezikoze tezifuniddwako, buneŋŋaano tevuddeeyo ne butto tavuddeeyo. Ntetenkanya ebyokutetenkanya ne biggwawo. Kati lumu mba ntudde awo, omwami n'afuna yali afuna omukyalo omulala, yali aveewo omukyalo oyo omulala, kyokka tuli mu mbeera
afunye oyo omulala ndowooza naye nange embala teyali nnungi kuba nange bwe byabulanga nga ngamba sijja gifumba jjagirye emmere nga ntwale wa mukwano gwe gyenfumbira abaana ne balya ne tudda ne twebaka bye babuulira Mzaitumbi agamba omukyala n'ofumba n'oyoza amasowaani kubanga nga nkooye omuntu ajjanga lonsa ne ngamba leero kajje naye yeebake nga tewali kyakulya kati nga ntandisa ebintu bwe bityo naafunayo omuntu omulala bw'afuna omuntu omulala aba ali enateete emmotoka neemukuba n'awagamira wansi w'emmotoka neemukulula ate ng'oli alowooza nti atomedde adduka naye ng'adduka n'omuntu ekirungi n'agwa oli n'ayimirira ono ne bamuggyako n'agwa ne bamutwala emulago mba ndi awo nti ate kati bala ali mulago emmotoka emukubye tategeera ate n'enkwata ezigenda emulago gw'olina abaana olwo nali ntandisa okukolaakola mu kiyembe eyo ntandisa okuyiyayiya ntundatunda obugomesigomesi bwe ntyo ate obusente bwe mbadde ngezaako okufunaafuna nsasula fiizi z'abaana kuba okusooka nali sisasula mama wange musomesa nga bali mu nursery naye kati olwo nina okusasula ki primary kakati yabeerayo ku kitanda ne bamusiibula ennaku wamaawo we yatandikira omwami afudde yamala emyezi 5 nga emmotoka emukubye nga asanyaladde oludda luno engeri baakulubula ne batuka ku nerves nga takyasobola kutemya erinso libesigala likanudde wano bwe yawona nona nefuuka black nyonyonyo engalo ene ya wakati yamenyeka eggumba line lya pelvis lyajjako olwatika n'abagamba wate omusayi guyise ku bwongo kati wayita emyezi 5 n'afa omwana omukulu yalina emyaka 9 ng'abalongo balina emyaka 3 kale n'entoba nenoonya basponsa baabula olwo osigadde bwannamunigina mama wange aŋŋambye n'akazigo kaveemu kafunemu ssente koma waawaka osigaza abaana bameka olwo 5 nenkoma waawaka nga bwengende waakayiwa okusaba wamala n'obitegeera nentandika okugendayo nentandika okuwanga ekimu eky'ekkumi konna kenfunye naye ate eyo gye nali nkolera ne kapita eweddewo ate nensanga kampani embi nga bagamba tugende tunywe omwenge tojja kuba bulungi naffe twafiirwafiirwa dda ojja kuteera kati nga bo kye bagezaako kunyingizaamu kyakkuula naye amakamu enakulira nga sibimanyi ebyo bannange bwe batoyina embala eyo ne bwogezaako nagezaako naye ne bigaana kubanga bali bo baagondanga nga bamanyi okubibiita abasajja mabbala n'okufukamira ne bafukamira ebyange nga bigaana ne ŋŋamba naye nze nga ndi mukakkanyavu ne binnema baakutwalayo bakozese practice bwe bibeera okukuula n'okgonda bwe tunaagonda byannema bomu naye ne bakulaakulana ne bafuna amaduuka mu kiyembemu ne bavuga amamotoka ne baŋŋamba abaana baffe bajja kusomera nnyo mu kisubi nga gw'oli awo oba obuli ku busomera bwa ku kyalo ne ŋŋamba bubeereko siina kyakkola nennemwa bwe nalemwa waliwo akamotoka omwami ke yali aleseewo nenkatunda nengezaako okwongerangeramu bukapito nga bweyongeramu bwebufa olwo nyingidde ekiyembe omwami yagenda okufa nga nakiyingira naye olwo kinnemeredde nentandika okufumbako ate emmere nga ntwala kannasale sayidi ya mama wange abasinga basomesa nengenda kuwa mama wange omuto kasomero nga abaana balya nga nfunamu ng'ofumba obumere ofumbira otwala mu kabaketi obwana obusigala ku coaching n'obuguzaaguza tebuli obumonde bubiri tebulya naye ng'abazadde basasula obwo obusente nembufunaafunangayo nensobola okuliisanga abaana bwentyo ate nenfuna olulenzi olulala nengenda nembeera n'olulenzi neŋŋamba okubeeranga awaka wano ne bato bange banvume banzipiseemu amaaso kanfune wentuula olwo waliwo omwami yali yakolako n'omwami wange naŋŋamba kiki kyoyagala okukola Sophie ne mugaa kanzireyo nsome waakiri nsome obusomesa omusajja nanga kyoyagala kyonna nja kikwane nga hawono naye anoonya wakwanira naye neŋŋamba nja kgenda nengenda ku YMCA nenfuna ekifo omusajja nanguya uniform na buli kimu zaali fees ez'okumalako omwaka zaali 5,000 by then nazisasula zonna nenewunya naye nga talina kyanyega
nangamba nantera waawa kati nenkomawo nembere wandegeya nga sinagenda wa lulenzi luli we lwansanga awo nengenda ewandegeya ewajjajja wange we twanobera okusooka era we nasanga omulenzi oli yafa nenzira yaawo bwenzira yawo nga kumpi okutambula okujja kuwaayi tekuli transport kati omusajja nansasulira wendya emmere nga buno obwempe ne breakfast esowaani ey'ebyenda n'ettooke nengamba ono nno kwegamba nga ninga akula naye bambi teyali wakkula yali wakunyamba kubanga yanyamba nensoma nemmaliriza nenfuna omulimu nga talina kyaŋŋambye nga n'olweggulo bw'omugamba nti njagala kunywa kabbiya n'enkoko ng'ajja ne babigulira nga mutudde awo olw'obulokole obweyambudde nalinga ndi eno n'eno nga yonna ngwayo ate eri nvuddeyo sikyagenda engeri gye nava ku kyalo ewaali kyaki eno nga sina kyaki gyendaga ate werawe nafuna kazini wange yafuuka omuadventi nemujoyininga nga ku sande gyendaga mu baadventi nensabiranga eyo ku sande naye kazini wange yalwala n'amala n'afa kati nenkola ki nenzirayo nentandikanga okusabibwa pasita kayo kati lumu olwo abaana obataddewa abaana maama yalina maama yabalina nga bwenkola akasente nga nkemuwa nze nembeererawo nga nze njiya baali banjiyiza n'omusajja ono bambi yayambanga n'awangayo abaana omwana omukulu oyo yajjanga n'amuwa buli wiiki banabeyamanga abazadde bafudde kale teyeeyama nakweyama namusanga busanzi nemubuuzaako nga nali mumanyi nambuuza oyagala kukola kinjagala obe bulungi talina teyankwanako teyaŋŋamba kintu kyonna naye yampeera nemmalako nga newendi emmere asasula ate nga si mulokole katonda abateekawo nemmaliriza okusoma nenkola kati lumu tuba tulina maama nti nga ndyaga naaga nzizeyo ate wa pasita kayuwa nsaba bwentyo nga tuyingira ekibiina ekyo ekyazanyo waliwo omuzanyo gwe bazanyo ogwa nayamani eyo nalingamu nga nzigira mu bangi kati bwe najjiranga mu bangi nga sina nze byenjogera nnyo nzigira mu bangi ba main actors balingawo kakati lumu ewatuuka n'oyingira n'ekkwaya si kwaya kyali gundi nga kibiina ky'abakyala nga bazannya emizannyo kati we nayingira ekibiina ky'abakyala lumu mba nali simanyi nti maama wange alina kazini we eyafumbirwa omwami alina oluganda ku mukyala kayuwa kati lumu maama nga ngamba mperekeraako mukulu wange yampise eriyo pate nga ŋŋenda natuuka ku pate ng'ebiri wali babeeranga wa bakuli nengamba siyinza butanywa biyono nga batubuuza ebyokunywa nga mba ntudde bansimbye kirabu zange 2 kakeeka nga mukyala kayuwona ayingirawo bannange akumanyi wazanyeeko omuzannyo mukazi watundooza ayita mmanyi nakummanya nga bwolaba obulabye abantu naye gwola okuba nti nooba wali ng'omanyi akumanyi nadda mu kyaki sadda naguma nenywa omwenge gwange nengamba oba naye yambuuza bubuuza nga tewali kyanfuddeyo naye nze natya nenziruka mu kyaki sadda nga nzirayo eri mu baadventi naye nga lwenkyakala olwo wiikendi mba mu kukyakala mba mu kunywa bwentyo bw'okuulakuula bw'okola ki okukkakkana n'abaana bwe mbateekayo kenfuna kempaayo nze nembeerawo eno nga neeyiya naye ng'omusaala ngweri maama ayambe maama naŋŋamba nti kati tukoze tutya abaana bano bakuze bali mu secondary kati nina sisita wange asabira wano omwana omuwala owokubiri bw'amala omukulu nanoonya basponsa ne babula nenyiiga neŋŋamba kale abalina abazadde ate be bafuna bano abatalina batugaanyi naye omwana oyo yali alina emyaka 7-8 awo nemusindika mu kyakye Namirembe mu kwaya n'abeerayo akuliddeyo nakati gyali n'abeera mu kuyimba okwo gyeyajja omwami omu mu kyaki baali bamuyita mwami Sozi yafa n'amuweerera n'aŋŋamba nze ngulenga byetaago n'asoma Mengo secondary omulala sisita wange n'amutwala eyo eyali addako
ngembeera mbi ddala ate engeri gye nakolanga bwentu nga abantu balowooza ndi mulalu nnyo nange nga mprovinga nti ndi mulalu nnyo naye nga nali sibisobola naye nga nina okweraga nti ndi mulalu ndi sharp nga nawe banoonya engeri gye batayambamu abaana naye omanyi okweralula just to conform peer pressure nga neefuula nti ndi mulalu nnyo ndi muyaaye naye nga saali mu butuufu saali naye nga buli omu famire yange yona bamanyi ndi mulalu nalaluka buli bamu bamanyi naye nga si byendi nga manyi n'okwewaayiriza byesikola okulaga nti ndi mulalu nga bakola ki nga abaana babeerayo nga ne mama wange agamba Sophie sikyamutegeera bwe ntyo nga ntandika genda gyensula bwe tuba tugenze naye nga nsula n'emikono gyange bawala abaali bepangisiza ewaabwe nga tugenda tukuba ebidongo eyo oluusi byabanga kibuyaawo bwe byaggwanga toddeka kati ng'oli oluusi alina n'abatwala n'abasula ewa mukwano gwolwo ne bukeerera eyo enkya n'oddayo ba mu kiyembe n'okola n'otuula okutuula butuuzi kuba natuulanga oluusi abantu nga bebanyamba just butava mu kibuga olwo nali nvuddemu nga nsomesa naye nga ngenda bwentyo kati nentandika okusaba kazini wange omunangamba naye Sophie omanyi nti tojja kusobola baana abo okujjako ng'ogenze kuba kyeyo kati nalina muganda wange nga yaliko okukyeyo eno emyaka 8 ne mubuuza nti ddala bwe ngenda kukuba ekyeyo naafuna fiizi naŋŋamba ojja zifuna naye okubonaabona gye kuli ne mugamba okubonaabona olwedde nkubaddemu nempanga awo n'essomero lye nali nsomesaamu nenfuna abo abafere ne bampangira ne baŋŋamba nti no waliyo conferences ez'abasomesa naye gendera mu ezo conferences nengenda mu conference nempanga taata wange yalina akataka ke yampa nenkatunda nkozesa ssente nenkozesa ssente ezo Katonda nannyamba nagenda nange wakayiwa nensaba nensiga ensigo nasabanga ne Pastor Jamada ku radio nentekako passport yange nensaba visa naye ngeno bwentawuka kasito yagala ekyamagero ng'osaba nensaba Katonda nannyamba bwe natuuka ku visa bagimpeerawo kadirisa tebantwala ku interview ya UK ebiseera ebyo mwaka 2001 nenfuna visa ne bangamba bugambi safe jane obudde bwo buweddeyo kubanga conference yali etandise kwolwo ne bampa visa ne bangamba yangu ogende mangu nnyo nengenda omufere naye yali aneetaddeko bwe nateekawo empapula zange naye nassaako ezize kati tugenga nti naye agenda kukundiyo naye ne bamuwa nangamba naye mukazi gw'olina omukisa bwe nti agezezaako eby'abantu ndoza tebafuna naye nze kwolwo lwe nafuna kati ne bateeka mu passport ye nti nina okutambula naye alina okutambula nange kati teyalina ssente musajja nga nina omunoonyeza tiketi okusobola okugenda yabikupangira kyokka alidde zemusasudde nange nina okwegulira tiketi ate naye ali mu passport yange bagenda nina okutravolinga naye n'omu bataddemu alina okutravolinga nange oba bategeranga mukyala na mwami yawandika atuva mu ssomero limu munange nga neteekako ng'agamba omanyi kino ate abafere bazibu nnyo nga nti omanyi togenda okujjako ngaofunidde tiketi nga mugamba tiketi ngenda kujja wa ssente nangamba zinoonye nze siina ssente naakusasula nga noonya ssente nga neewolaawolaawo ssente nayinayo n'abantu bange ebweru ngamba kubira nga nabo bannyongerezako ssente ng'omufere mugulira tiketi nga ngenda naye bwe nagenda naye yansooka okufuna omulimu ye n'atandika okwoza emmotoka naye yagendera ku gw'omukisa kati bwe yagenda naŋŋamba nti ne mugamba kati no tandika onsasule mpa abantu ssente zaabwe n'agaana naŋŋamba oli ku bikadde neŋŋamba oke nze nenge nenfuna akalimu awo ebiseera ebyo ssente zaali mmekaawo ndowooza paundi 10 zaalingamu emitwalo 25 by then nga
nkola nga nfuna akalimu mu laundry nga nkola ate nagenda okugenda nalina omwami gwe nali nfunye nga nzadde omwana mulala naye nanyanjula kati nga tugenda tunoonye ne ssente tukole embaga bwe twamala okwanjula nenninyanze nenzija bwe wayitawo omwaka gumu n'addamu n'ayanjula omulala ebyo nembiggalawo kati omwana naleka wa mwaka gumu n'emyezi 3 omutadde wa jjajja jjajja yali asomesa talina budde kati nemuwa bakwano bange ne bamusigaza owezezza 6 mpezeza 6 kubanga bakwano bange abo gye namulekanga nga ngenda okusomesa nga wa myezi 3 natandika omubalekera myezi nga bamumanyidde naye abamanyi nemulekayo nze nengenda nasooka kufuna mulimu mu laundry nga yabachina ezikola ziti laundry nga eyoza bitambaala ebya restaurants ebinene ebyo kati ng'ekyuma kireeta ekitambaala nga kigoloddwa naye nga birumya emikono okukwata essuka eyo n'ogikasuka ate nga olina okukola mu bwangu ate enkola yaffe wano e Uganda yakusoonooka nga nina okuyiga nenjiga obudde bwe bwazibanga obudde bwe baba mu winter bino ebiseera kati nga bye tulimu obudde bumanyi okukwata ku ssaawa 10 kati ate nga gye bugenza okukola tomanyiiyo bulungi kati nga ate olina okulinnya baasodde gye wavudde naye nga ebiseera ebyo nafulumanga nkaaba nga simanyi oba naatuuka eka obudde nga bukutte simanyi oba naalabawo ate amayumba gonna gafaanagana naye Katonda nanyamba bwentyo nakaaba nnyo obudde obwo bwankaabyanga nnyo obukwata amangu ate nga bulwawo okukya ng'ofuluma bukutte tebunnakya kyokka nga essaawa zeezo ssaawa 2 ssaawa 1 obudde bukyakutte mu winter naye nga baakugamba nti si byangu era nze naye nze solution yange gabanga maziga nga nkaaba kakati omwana oyo kulabye ng'okaabye nze nakaabanga nga tebinkwatako kakati ebiseera ebyo nalina badde ngenda kwogera ki ebiseera ebyo kankukomyewo tujja kijjukira mukatakinga Katonda ebirwa byerabira naye twebaza Katonda ati omwoyo omutukuvu yatuleetera okujjukira byonna katukoma mikwano mu ddakiika zaffe entono nnyo. Working in